Gwangera akwatidde NRM Mubendera muganya kuba president w'okusagula Mubendera mu kuvuganya kuba president w'okusagula obuwagizi okulaba nga wangula ekisanja eky'omusanvu akufundikirira mu Kampala gw'anaayingiramu nga 5 omwezi ogujja ogwa Gatonnya 2026 era ng'olukuŋŋaana lw'olusembayo lwakubeera mu kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Mu mbeera n'abakulembeze ba NRM mu Kampala batandise ku nteekateeka z'okwaniriza mu pulezidenti ng'atuuse mu kitundu kino. Okukunga abatakisi mwenna, ba drivers, ba kondakita, abannannyini, abasaabaze, abavuzi ba kosita, aba bus, okulabika nti pulezidenti abadde yeetoloola eggwanga lyonna ng'anoonya akalulu agenda kumalira wano waffe Kampala. So njagala bakunga ndese makunga yenna nti wayingirire Kampala tubeere naye tumubeererewo division zizo ne 5 wagenda okubeera njagala kunga abatakisi fenna tubeereyo. Bano nga bakulembeddwa mu minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda balaze nga bwe beetegese okwaniriza ssentebe w'ekibiina kyabwe ono era ng'agamba nti basuubira abantu bangi abanaabeegattako olw'ebirungi nti ono byakoledde eggwanga lino. Ngole waffe okutuuka e Kampala tugenda mwaniriza Kampala district yonna kuba kati atambudde awalala wonna naye yasalawo n'aga nti nsembyawo Kampala district kubanga ffe capital city. Yasookera Lubaga ku saa 8 ennaku z'omwezi 5 gye tugenda okubeera era mu kubeerayo tugenda kumwaniriza ku Kitebi primary school wagenda okuba olukiiko gaggadde wagenda okutuula tumwanirize tuyingire okuyingira kwa bwerere buli kimu ekiri abatalina t-shirts mujasanga ku mulyango muyingire tumwanze ko twagala kalalinga yero. Mu ngeri y'emu Hajati Minsa Kabanda alaze nga bw'atawagira ky'abalonzi kusigala mu bifo bironderwamu nga bamaze okulonda nti bakuuma kalulu. Kuva ku makya olonze essaawa 2 paka essaawa 11 bagenda okubala akalulu ng'era otuddeawo mu musana n'ekifo kyennyini kibalonderamu ebifo si binene nnyo onoosobola otya okugamba nti nkalonze era nkakuume era nkabale tekisoboka. Nze abalonzi abange njagala bajje balonde badde awaka bali ekyemisana n'aka president bagende bakomewo nga bagenda kabala celebrating. Abakulembeze ba NRM nabo babadde wamu n'abakulira abatakisi mu Kampala nga kwotadde n'abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi era nga bano bonna bakoowodde bannaabwe okusitukiramu okwaniriza President Museveni bw'anaaba ayingira Kampala okusabamu akalulu. Mbakunga mwenna buli musuubuzi w'oli buli munna Kampala wenna w'oli noba toli musuubuzi aba taxi yo excellence tukugamba nti tuli mabegawo ng'abasuubuzi tewabeera wakugamba nti tuli mabega. Lwaki nti tulina bye twagala president ku luno naffe tumusanyuseeko tulabye enguudo nnyingi mu Kampala nga zigaana okuddaabirizibwa naga nti n'atugamba nti abantu be mwansindikira kati ekibadde kikyatunyiga ennyo ku by'enguudo zibadde wano mu Kampala era bwe twakuba enduulu ne tumunyonyola ndowooza bannayuganda mwenna mukiraba Kampala and Metropolitan enguudo zonna ziri mu kukolebwa ezisinga obungi. Okuwenja akalulu ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga kwa kukomekkerezebwa nga 13 omwezi ogujja ogwa January omwaka 2026 olw'okulonda kubeereyo nga 15 omwezi gwe gumu ogwo. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.